po jako akawuwo. Tulajania President Museveni yonna gyali. Ebbula ly'emirimu kye kimu ku bikyasinze okusomooza bannayuganda naddala abakyali myaka emito nga nabwe kityo abavubuka ba NRM okuva mu disitulikiti y'Empijji ebyokunoonya emirimu basalawo kubissa wabbali olwo nno ne batandikawo ekibiina kye baatuuma Mpijji Golden Youth Cooperative Society ejjanye nga muno babangulwako n'okukola emirimu gy'emikono omuli okubajja engoma, okulima ennyaanya, emboga, kasooli, okulunda enkoko wamu n'okukuba amataffaali. Tuvuddeyo olwaleero nga twagala omulanga eri gavumenti naffe abantu ba wansi tusobole okulabibwa era bamanye nti naffe gye tuli era tulina bye tukola okwekulaakulanya ng'abavubuka ab'enjawulo. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina kino Nandawula Hadiji agamba nti batandikawo ekibiina kino okusobola okulaba nga beekulaakulanya. Projekiti zitufuddeko essaawa zino. Twali tulunda enkoko zonna zibadde ku bbeeyi ya wansi nnyo, abantu bagulira layisi nnyo, enkoko eyali $1,200 kati twagitunda $600. Eyo loosi eba nnene nnyo. Tulimye emboga obuuka buzirumye kwegamba nga ffe abavubuka embeera gye tulimu mbi era tukubira gavumenti omulanga. Nandawula bw'atyo asabye ekitongole kya Operation Wealth Creation wamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM okuvaayo okubakwasizaako. Njagala okukubira omulanga ogw'enjawulo eri ekibiina kya Operation Wealth Creation. Bannange tubasaba mutuyambe naffe gye tuli mu byalo, muleme kukola kuba mu kibuga bokka, mu byalo twetaaga obuyambi. Abavubuka tugezezzaako okwegattira ewamu naye embeera egaanye. Tusaba gavumenti muveeyo, abakulembeze baffe ab'ebitundu, MP waffe mukyala Ameri yavaayo, eno embeera gye tulimu etulemeredde. Bano tebakoma kubya kulima byokka wabula bagamba nti bafuddeyo nnyo ne ku kutumbula ebitone. Tutumbula talenti z'abamu ku ffe abali wano, ebitone tubitumbudde nga byokkuba engoma nga zino, ebirala emirimu gy'abamu bafunyeeko emirimu okuva wano ne bagende mu ffe ebirala nga bawujja wano nga ffe ekibiina kyaffe. Kyambadde Francis Ngo nakuba mataffaali annyonnyodde ebimu ku bisoomozebwa bye bazze basinkana. Twajjayo ssente tuyinza obutasobola kuzizzaayo. Ssente twajjayo nnyingi, bulooka bagigulira ku layisi, abazimba teri banona bulooka, teri bagula bulooka. Twajjayo ssente nnyingi naye tufunye obuzibu, tetuyina bikozesebwa bisinga. Bwe batyo basabye abavubuka okukomya okuleera engalo wabula beegatte batandikengawo pulojekiti ez'enjawulo. Bizinensi eno yali etuyambye obutatayaaya nga tulina emirimu gye tukola. Yikazi bbiri omuntu oziteekamu $5,000,000. Cooperative bayatuwa $5,000,000 nga leero emboga zino tusuubira adde n'okujja $3,000,000 ziwere 3 kuba akalwadde kazikubye zonna ziweddewo. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Singa balagala otunoonya nga ffe naffe tusiikiridde tujja tegeeza eggwanga ekinaddako kubanga tuli beetegevu ati bavubuka mbane tuli bavubuka mwenna. Si buli amaloboozi ga tuli bavubuka mwenna. Bonna bavubuka ate basobola okukola.